butereevu kansubire nti buli kimu kitambula bulungi eruuyi eyo mbasasirako mmwe abalina embeera enzibu mikwano gyange gye muyitamu nsanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mayenzi omubejja Aisha Nasolo butereevu mantuuse okubeera nga ate era nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba nkusaba mukwano gwange subscribing ate kakakadde olemu okubeera nga ate missing out yes naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala waliwo akatambi ke ngenda okubeera nga nkulekerako maaso kaawo owulire bambi ebifa ku muvubuka ono muvubuka munnaye musajja naye baamutwala era ng'essaawa eno akolanga Kadaama bannange ebyewuunyisa mu nsi tebiggwayo kubanga waliwo akatambi ke twafuna I think 2 years back nga waliwo omwana mulenzi yeefuula omuwala era yamala ne bakama be ebbanga lyonna myaka 2 kumpi kuggwako nga tebamanyi nti nno omusajja nga yakolanga Kadaama mu maka gaabwe wabula ate ono ye bamuwera ddala omulimu nga bamanyi musajja era nga munnange emirimu omuwala gye yandikoze mu nnyumba y'Omwarabu bambi musajja wattu ono yagikola wabula nga kiva ku bano ba agenti abayaaye bamusuubiza mirimu mirala bamutwala mirala so bannange musajja wattu ali eyo asaba buyambi kubanga bannange si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali byo ebya Susan Makula mukwano gwange tebinnagwa Emily Smith avuddeyo ate wali okusinzira avuddeyo waliwo omukyala ayitibwa Emily Smith okuva wali mu ggwanga lya UK avuddeyo naye bw'atyo n'abaako munange obubaka bwamuweereza era nga butereevu akatambi ngenda kuba nkakulekirako essaawa eno yennyini wabula nga nyongera okujjukiza nga sinnakulekirako obutambi buno mukwano gwange gwe wenna yeetaaze okubeera nga ate opangisa ennyumba ey'omulembe ddala wabula ate ku bbeeyi ensaamusaamu mwezi mwaka lunaku lyonna ebbanga lyoba weetaaze okubeera nga ate opangisa munange weekwate aba West Apartments basangibwa wali Segu ku katale okulinaana National Prayer Mountain osobola bakubira ku nnamba y'essimu 0773022292 ojja kubeera nga ate butereevu obafuna beekwate mukwano gwange tojja kuba nga ate wejjusa yes enda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka subscribing agwata nabate kakakadde olimu okubeera nga ate missing out updates yuuyo Munnayuganda bambi ali eno yekka nali simanyi mbweno waliyo n'Abannayuganda abakola mbiyumba nga basajja yuuno ajja omulaba ndi bulungi oli otya ate kiki kiki bakuleeta kukola ki kuvuga moloka bangamba nina abaana bengenda okuvuga ng'otwala ku ssomero ate natuuka eno ate nali mbalabye okakasa bafunye omulala wajja naani ati waliwo sisita wange akola obwe yakonekiti kati boosi we n'amugamba njagala driver avuge nga abaana abatwalewa n'amazima balina abaana alina amaka ga mirundi amaka amalala gali saidi yaawo emanju awo kwako kakalina akali ku lusozi awo kati ako kamutabanyiwe omusajja mukulukulu naye bwe natuuka eno era ne sisita yayomba nnyo era yamuyombesa nnyo namugamba guwanga mbu oyagala drive agenda kujja avuga abaana ng'abatwala ku ssomero omusajja natuuka eno alinawo ennimiro ze ez'ebibala emanju waawo kakalinawo kati mweyateeka okola akawungeezi mbeera okufulumya endiga ze n'enzirunda olunda n'okulunda kati okola mu kiyumba nga Kadaama era okolanga Kadaama nsula mukano akalungi kati sisita wo mwesiŋŋana ne mwerabako twerabako naye era singa abeera omwo bakukkiriza omulaba sisita wo mu maama mu taata sisita wange kati bali baaba waliyo sisita wange mu step mu maama omulala kati ne wabeerawo sisita wange mwenyinya nzirako yali mu maka geeri kati buli lunaku omulabako oba okitwala ebbanga twiraba buli lunaku bambi bakukkiriza omulaba naye era si kati ani yakukuwa visa okujja visa mwenyini eyagimpoze n'ojja nezijja naye
Kati obadde oyagala bakuyambe mu ki? Nze nali njagala ku at least. Ngezaako kampuni yange. Bampulira omulimu ogwandeeta. Kati bo ne banga abakampuni ne bangamba ekisoboka lwansonga. Nze najjira ku obwa. Yagenda kweri kampuni n'abagamba ninayo omuntu wange wenjagala mukole ki? Mundeete. Ab'ekampuni bangamba ati kisoboka kuba kuwagira ku boodi. Kati ndi wano yansobera busobozi. Kati ogenda kukola otya? Abafere ba love mumwina balayi yammwe yokka ate bangi wano ku cyberspace wano bayitirivu oshegeera naye ate ne tuva ku bafere ba love naye ate omubbi w'amaka nobba amaka ga munno ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno agakoleredde azadde abaana n'oveeri mu bidongo byo n'ojja ne weeteeka kuki musajja omufumbo n'ogezaako nti osaanyewo amaka. Let me tell you something, bantu bange, ebibbe tebyala kambabuulire era omusajja nga bwe yalekawo omukazi we naawe ajja kulekawo ate ensi ekusekerere okitegeera. Yes, mwemwe muddeeyo mwekazaakaza mwabba amaka g'abantu ate muli bangi. Kings and queens, I'm not talking about abalonzo omanyi waliwo ekyo weerondedde kiba kikyo, waliwo amaka already olinga oli yagasuulawo gwe ne weerondera abo bangi nabo, but it's not a crime okitegeera kubanga oba olonze bulonzi naye ngamba ono akitegeera neyekakatika mu maka ga munne n'agabba nze ngamba era naye bajja mulekawo ne bwaneekazaakaza n'ojjayo sitole za gundi z'aba ex n'oyogera bitya era naye bajja kulekawo ate oyo kyemumanyiko nti bw'anaakulekawo era ajja kulabisa ajja kwabya ng'era bwe yayabya oli nga bwe yayina ekikulukuto naawe ajja kwabya. Yes, ge mazima ekyo kikolimo kyennyini nga tuvudde awo. Raping sweethearts, you don't need to prove to anyone nti ogenda kwanjula. Ekisumbuwa bano ba celebrity bamwe ekibawuuba ye fake life. Balina a lot of fake lives. Babuuza abo bonna ba celebrity abambala designer whatever ne batuvuma, waliwo n'abavaayo ne bavuma enviri zange ne bangamba muno lwaki mbeera siteekako makeup oluusi we mba nkola video. I don't need to prove to you, I don't need to put makeup. Nze gundi mood wenkwatidde, vibe wenkwatidde wenkolera video, oba it's my bedroom, oba it's my kakati right now after school runs, oba it is in my office. Makeup wabasanze nga already video webe nsanze already nga nyambadde makeup well and good. Nesigenda kuteekawo gundi mugugu gwa makeup just for a video 5 minutes. No, not at all. Mwe mubeere mu fake lives zammwe mwe mumanyi oshegira. Bano babuuze waje babeera. You'll find a lot of people babeera mu katanga. Babeera siri against bano abantu ababeera mu katanga. No. Nizi ngamba ba portraying nti no there are some kind of lifestyle ngate tebali oshigira muddeyo munvuma muno nebikirira biskafu nekola scarf zango zimanyi munyambala bonnet. If I'm in the mood nga vibe wenkwatide nyambadde bonnet, so be it. Kati gendo onsibe oba gendo bitwale mu bank nebiskafu bye nebikirira obimanyi. This is 100% silk, not that I have to prove to anyone. But sweethearts, echiwuba bano ba celebrity bamwe fake life, they are not real. Kakati babeera mu kulimba lie after lie ne babeera nga balina this kind of engeri gye bagala okwetwalamu. Sijja kiremerako nnyo kubanga buli omu alina life ye. That is what they want to be. Sijja kiremerako nnyo naye naffe sijja kiremerako nnyo how you people want to live your lifestyle. Naye naffe mutuleke tubeere real. Ngemaavu nviriddeyo mu bonnet, that is your issue. Oba nyambadde vest, that is your issue.
okitegeera message je ngezako communicating nga yeri important. Kati nga kati tuli ku bafere baalaavu n'ababbi b'amaka. Who is worse? Who is worse, Banai? In your opinion, kings and queens, who is worse? Rape doesn't have to prove to anyone. Bambi, actually, rape is actually innocent. Why am feda love? Why yabamaka? Yabamaka, why feda love? Aya ndibanga yabamaka. Chokola anga bagambe bibete byala. Nema, ona wola bano bindeba. Kona kakutuka ekiwalaata. Kona kampi. Banaye bakwana up. Naye ke ono ajja kumuzaayo. Musajja wa muno ajja muzaayo. Ebyo toyina byokakasa, toyina byokakasa. Abategedde mutegedde. Muntu vuma twebikirira zisikafu. Sikafu za vozimani. Banaye. Olwokuba tetubeera mu fake lives nga mmwe. First of all, this is my neighborhood. Eno ye neighborhood yange oba muyizo kulowooza nti njogera nnyo nze embeera luddawo. Eno ye neighborhood yange. Sijabalaga nyumba yange yennyini. This is my neighborhood. Mushiraba. Ate nyumba zaffe wano zibeera zifaanagana. Mushitegeera. Zibeera zifaanagana. Naye ne mubeera eyo ne mwefera. Mulekerawo. Ate mujja tutisa mujja tusiba mujja tuyoola. Bawa muno jamuzaayo. Bawa muno muzeeyo. Already akulakidde. Chichichu yenno kiki ekikulakira. Mubazeeyo ebintu. Ani agenda okuzaayo ebintu. Oli yakuuma abaana. Talina byazaayo era n'ebyo byoga nti no byokoleredde era naye yabikola. Yokoze biki? Biki byokoze byo? Ebintu ng'abizza luddawa. Gwoba wazaayo ebyo simanyi. We nakomye okutegeerera. Wano ng'agambu yazizaayo polotimbu, yazizaayo emmotoka. Naye bannayuganda tulimbiddwa ate tujogeddwa. Kyokka nga n'oli omusajja naye atudde wali ate oba nakakasizza nti bannaye abantu baloga. Nze omusajja owange n'atuula wali nga munyumiza ebintu bya X. Are you for real? Who are you? Bannange oli nga naye atudde wali bamunyumiza X. Musajja wattu oyo si X. Oyo akuyambako ku mirimu gy'otosobola. Anti kati otandise complaining. Otandise no complaining nga mbuno omuntu mbusimanyi mbu wakiri oli naye yagenda mbu ate noona agende. Kankubuulire mister. Mujja kwerabisa mmwe kennyini. Because what you're doing is not right. You've ruined a lot of Christians. Portraying your adultery and idiocy. Bano bafuuka bagundi ba blogger. Bafuuka ba socialize. Bano tebabuulirira bintu bya Katonda. Balimba. Yes. Musajja wa muno ajja muzaayo. Ajja kufuukira ezzike. Galabika yakufuukira nadde ezzike. Ye lwaki tomuzaalira? Mwana yagaana. Ekibi kyogerwako. Ng'amaka bwe gaalumbirwa ne church yalumbirwa Satan. Era I pity the followers. Uba bigenda kubeera nga bya kibwetere. Kibwetere mujja kwesanga mu geyeena. Story ya kibwetere abantu mugimanyi abaasoma. Abaasoma mugimanyi. Omuntu neweekaliza kuba wa muno n'otandika okunyumya ebibozibozi by'ekisibu. Analyze this kind of foolishness. Wawe tuli. Mpaka wonozaayo amaka ga munno. Mpaka ate mwe abakyala bafumba abali ebyo babbyeko amaka namwe mulemereeko oluusi. Ddagala ng'olina abaana ng'owakolerera ebintu byolemerako. Kigenda kujjako ki? Lemerako. Paka. Basaidi chiiki namwe mbatumidde. Kati bagenda kutandika okuyombera mu comments. Mwewumuzeeko.